embeera nga bwetyo bweri Kyagulanyi jjukira yava mu ggwanga Uganda oluvannyuma lwe twava mu kalulu kinajjukirwa nti nno Kyagulanyi teyaddamu kubeera wakaawe ng'agamba nti ab'ebyokwerinda baali bagenda mu maaso okubeera nga bakola ki nga bamunoonya wabula later on yavayo n'atuwa obubaka ng'atutegeeza nti nno agenda kuba nga ate afulumako eggwanga mu mirimu emitongole era oyinza okugamba nti bukyanga ava mu ggwanga Uganda okugenda mu ggwanga erya Amerika abadde mu nsisinkano nnyingi nga n'ekyo kyenkugambyeko mw'okitadde ng'agenda mu maaso okubeera ng'ate ategeeza ku bannansi abali mu ggwanga erya Amerika ssaako n'abantu abali mu mawanga ageeyo abazungu ku engeri ebyobufuzi gye bitambuzibwamu mu ggwanga erya Uganda. So ebyo nno bwe bityo bwe biri kakati tujja kuba tulindirira okukomawo kwa Kyagulanyi kuleeta ebibuuzo bingi. Ekisooka bw'aba akomyewo ekyali kimugoba kyamugambye nti kyamutadde oba kyamugambye nti kyakkakkanye kubanga omugwe yali asinga okwekokkola CDF General Muhoozi Kainerugaba akyaliwo mu maanyi nnyo tannaddiriza tetunnafulirayo nakalukirowoozo nti yakkakkanye. So kaakati ekyo kyekiyinza obba ekibuuzo eky'amaanyi naye ate era asobola okuba nga ye okufuluma alina switch ze yamaze okunyiga omanyi bya mirundi ebiri bwe twaviira mu kalulu process eyo momentum neesala esazeemu kakati as a politician ate you need to kufuluma muko you make a return mukomawo return eyo omaze owangula awaadi omaze interactingako n'abantu ab'enjawulo automatically okukomawo kuba kugenda better felt ggwanga Uganda era ne mubi ku bigambo byayogedde yagambye nti kituufu obubonero bw'omuntu ali mu ekizairo bonna mbukola ki mbulina kubanga akiri bannaffe bano aba Renew Democracy Initiative ebimu ku bye bakolako kwe kulaba nga omanyi bannabyabufuzi ne ba activists ab'enjawulo olumu bava mu mawanga gaabwe bagenda eyo ku buwaŋŋanguse ate olumu amawanga agamu gabanoonyaayo gabanonayo mu ngeri yonna gye gabanoonyeeyo gayinza obutakunonayo nodda ekampala era nodda so kakati eki akitegedde kubira mukamengalo ez'amaanyi. So kakati bano aba New Democracy Initiative ebimu ku bye bakolako is to train you wadde ng'oyinza obba ovudde mu ggwanga lyo ng'owa munnabyabufuzi naye oyinza kubeera yo otya eno nga tofunye buzibu oba nga tofunye sabotage okuva ku your home country gye wavaamu. So ebyo nno tubirinde bulinzi tulabe asobola okudda bw'anadda kineebeera kitya n'embeera efaanaganako bwe bityo ebyo tujja kuba nga tulinda birinde. Kwata essimu yo essaawa zino bw'omala ogikwata making sure nti kuliko akasente akasente ako kalina okuba ku nnusu 20,000 n'okwambuka waggulu bwe ziba kweziri kakati tutandika okubwatula koodi eri *238